Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako. Olunaku olwaleero tugenda tutunuulira ekikwasa ekyo oba ebikwasa ebyo buli w'osanga nga bakusuulidde ebintu ku mulyango gwo oba gwa bizinensi ewantu wonna nga bakusuuliddewo ebyo ebyonziire ebintu ebitali birungi. Bw'osanga eddagala eryo n'olisanga ku bizinensi oba ku mulyango, mu ddagala eryo n'osangamu ekikwaso ekyo nga bw'okiraba nga kisibe bulungi. Ekikwasa ekyo oba oteekeddwa okisumulula oyo gw'ogenda okugamba nti njigiraawo ebintu ebyo okubitwala okubisuula ku luwaanyi oba ku luwoko oba gy'aba agenda obbisuula yonna. Ekikwasa ekyo abeera alina okukisumulula kuba ekikwasa ekyo kitegeeza bingi. Kiba kiraga nti kye bakozesezza okusiba bizinensi yo oba okusiba ekyo kye baagala okusiba. Ayinza okuba asibye emikisa gyo oba ng'asibye bizinensi yo ebeere nga tetambula. Kati muba nga mulimu ekikwasa ekyo ky'olaba nga kiri mu ddagala eryo lye bakusuulidde ku mulyango oba ku bizinensi, fuba okulaba ng'ekikwasa ekyo kisumululwe oba olina okukisumulula. Kwegamba suula eddagala eryo ng'osumuludde ekikwasa ekyo kyenjagadde okubeera nga mbalaga, olw'ensonga nti bakikola nnyo. Oli asobola okuteeka empitambi ku mulyango gwo n'assaamu n'eddagala ery'enjawulo n'agattamu n'ekikwasa ekyo ng'akisibye bulungi. Kati ekikwasa ekyo olina ofuba okulaba ng'okisumulula, oyiiya. Osobola okufuna obuti n'okinyiga ne kyesumulula. Ekikwasa ekyo kibi nnyo, bakikozesa nnyo okusiba ebyo eby'enjawulo. Bwe kityo bwe kiri kyenjagadde okubeera nga tutunuulira. Kambawe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eyo. WhatsApp namba yange eri 07778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.